jawo stories naawe stories abantu basirusirwa batalina bwongo ate osanga omwana ayogera story eyo manya musiru mu bwongo era tomuwanga budde ku bakazi abadde mu ddongo nga kalona tongotana bakujja olowuddeko omukazi ayogera ekigambo ekyo mbugundi yansaba neŋŋaana nti jakuba yansaba naŋŋaana era wosanga omukazi omuyabayaba atalina bwongo yayinza okwogera statement eyo nze nagala ne mama kalona ntongo mumanyi mama kalona ntongo yampako eddagala lya alusaz nite kiŋŋaana kwogera kyempulira mu mutima ate onjogera kyempulira mu mutima kitegeeza nti nali musaba okitegeera kubanga nga nayogedde ate nonjogerako buno kati mpita ku ngulu endi wenayogera ebisingako awo naye nga beesonyiwo omutima bano abakyala babiri teri artist aliriyo teri artist aliriyo teri muyimbi aliriyo era tokera nkumanyano gati omuyimbi mukwano gwo ate lwaki pozi ng'oli mukwano gw'omuzimu gwo gwasinza bwemanga mufanaganya omuzimu kyova nti no bwebanga mufanaganya emizimu ng'omuzimu gwe gwakuyingiramu tosobola kola nansobi za muyimbi oyo era nze kyovola nze mumaka g'abantu sirya nnyama mu maka g'abantu ng'abayimbi sirya nnyama mu maka g'abantu abayimbi sirya nkoko mu maka g'abantu abayimbi neeronda nga ndi ebintu byabwe nyama n'ebinyeebwa ne juice simunywa ate ebinyeebwa nabyo sibirya lwaki nze okulya obumonde nsinziira nnyo okujja kugenda okulya ekintu kyo nga musose kweganga nga watya nnyo ge mazima gwataatya lindako ekinakugwako siri alyanze bwojja okukakasa gwe abayimbi olwala nti muyimbi naye abayimbi se okumenteninga ekintu kyokubeera omuyimbi n'okubeera on top bingi nyo byalina okukola nzira kunyumizako omusajja omumugagga mugagga nyo wamaanyi yagamba tolya naga jakoba ente zo tozirya enyama etogirya nimbuza embuzeyi lwaki nga nkuta omuti gwange ngenda kugulya nagamba olaba obonyebonyenyu sagala ate sagala nyo nakatini katonda keyakolekera akatini we kati ate nkatwale wenakkiriza nimba kunsi tolyalya n'okwokya omuntu nakwasire nazikuwa waati ozegendereza nze kyova olaba muzeeyi okuwa omuntu sente nga zange nga zivudde mu nsawo zange ndwawo nnyo esinga obungi bigwera ku mobile money mulimu omuntu gwasobola okuwa ekibatukyazire nga kakadde kamu ne bamugamba genda owa omuntu gwotayagala mu bulamu bwo esente naje nakuwa akakadde kamu nakakadde kamu nekakufuukira akadde akamu niwakayisa mu muntu nakakuwa so be careful tugende ba pastor ki bujajana akaaba amesinga abaana be nga taata yina wayinde yandibaddaali nga taata yina wayandibaddaali yakera ku makya nakuza abaana oba nga azadde abaana ngaaweredde abaana pastor Bugingo ngujjeko kya pastor musajja afa alwala amenyeka omutima muntu si katonda so bwe kimu kyayitamu ekimunyigiriza gwafiringa comfortable ku ekikiruto kyogerako takyogerako nti ayogera n'abasajja abalala bonna abalina abaana mu bakazi bwe batakkiriza bawa so nze kyennaku ekiriwo nti bonna taata Bugingo ne mama Teddy Bugingo baagana okwokkiriza amazima nti tukuze twafuka byakulabirako mu nsi mulimu ebintu ebimu bye tulina okuleka bigende noba wafumbira omukazi omusajja empeta nga yakuteekako empeta olaba takyakwetaaga muwe eddembe agende anoonye essanyu eriddala mu bayibuli mulimu Lecho mulimu Jacob oyo yagenda mu maka nga amaka go gayina ennono nti osooka kugenda na mwana muwala omukulu nolwokutwala omuto ate omala mukolerera
mu Bayibuli Jacobo yakola ne bamuwa omukazi ng'amanyi ye bamuwadde Leucho agenda okutuuka eka ng'omukazi gwe bamuwadde mulala n'akoma n'agamba banne mwampaddemu omukazi omulala agamba ffe wano omukulu yasooka okugenda bw'oba oyagala n'omuntu oyo mukolerere. Jacobo n'akoma n'akola ng'oli amututte amwanjudde amukubye embaga mu bitiibwa amututte ali waka mu bufumbo n'akomawo n'akolera Leucho n'amukolerera bulungi nnyo ne bamumuwa n'abaana bakazi abo mu nnyumba egyo naye Katonda nga yagamba nti no Jacobo tajja kubeera na Leucho teyabeera naye Leucho yamala n'afa. So ebintu bya Katonda biri fane nti newankubadde tukkiriza mu kitabo ekitukuvu kye bayita Bayibuli tukkiriza mu kintu ekitabo ekitukuvu Katonda ffe nga ffe abaddiini eno kye tukkiririzaamu nti omuntu waafumbirwa aba afumbiddwa takkirizibwa kukola ki naye mulimu ebintu byalina okukkiriza noga ntomanyi omusajja ono okumuwa emirembe kamuleke agende nsigaza emirembe gyange. Teri kintu kisinga kubeera kirungi mukazi kuzuula mirembe gye muye era teri kintu kisinga kubeera kirungi mukazi ng'ensi ekuba taata w'abaana be ye n'amuwolereza n'amulekera Katonda amukube. Katonda bw'atandika okukuba taata w'omwana we amukuba bubi naye ate oba ng'osaba Katonda okuba taata w'abaana bo jjukira nti abaana boozadde entumbwe za era bw'obanga akuba Katonda ng'atandise okukuba taata w'abaana bo n'abaana bajja bakubiramu kubanga beetisse obusika bwa abaana bano yabagobako ku kyaki ng'omuntu omulala yena anyiiga ku Soroti yabagwana ku Soroti bayida omu yali akola mu Soroti omukulu yabagoba nze omu mumanyi nali mbaddeko naye mu code room si mwangu nno naye taata yabagoba nkikubulya kino si mwangu naye taata yabagoba najjayo kamera yange nga tuli mu code room ya Soroti nga nyaga kuli codinga nga bakagiggula egenze ku mpewo nagamba you're not allowed to record anything from this place even if Pastor Bujengo is around biki nembivaako nagamba yo no muwala wange oyo naye musonyiwe ku kyakoze kyemanyi gwe tosobola kuwagaliza Soroti kintu kibi neyeyo kasitula bali kujja kugiblessinga Soroti. Bujengo musajja anyiiga yegomba afa alwala Bujengo yejjusa okitegeera Pastor Bujengo bw'oba yakeera ku makya n'agoba omwana we yalina ensonga ze ng'omuzadde ate ensonga ze omwana zatali supposed kutampalingamu kubanga Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi. Simanyi ku Ruhaniya mu kiki egamba naye nkugamba nze waffe mu Bayibuli gye nzikiriza nti otyanga kitaawo ne nnyoko. Yandibadde egamba otyanga nnyoko ne kitaawo naye yagamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku nzijja kakkana ennaku z'oku nsi zo zibeerenga nnyingi. Bw'abanga Bujengo yakeera ku makya n'amugoba ku Soroti ng'omwana yenna kyeyandibadde akola yandibadde atya kitaawe n'asirika era yasirika n'agenda teyasirika beera munamawulire anti wuliriza teyasirika tugende mpola taata we yavuma eno omwana naye nadda eno n'avuma omuntu yandibadde abeera macuwa mu kintu ekyo kyonna yandibadde maama Bujengo Teddy. maama ye maama mpuliriza okujja nga ekigambo maama tokimanyi tikitegeeza maama mukakkanya maama mwetowaze maama muzadde maama aleera maama agunjula maama agaggawaza maama asiraanya maama azza emabega byonna byenjogedde obiwulidde otubalansinga ebigambo bya maama byonna byenjogedde obiwulidde nze ndi musajja mulokole Yesu ng'akutuka ku musalaba yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kibakoze. Eyo statement ng'oli muntu mukkiriza ng'owa Bayibuli ekitiibwa ng'oga nti oli mulokole ekuwa nti n'oba omuntu akuvumya atya. Nze waliwo komenti zensanga ku Facebook okunembwa Mukama Katonda kitange basonyiwe kubanga tebamanyi ki
omwana ono yali yakolako omukolo nga bagenda mutwala taata bamwita yagaana okujjoga b'omwana noba nga yagaana okujjoga b'omwana tekimugjaako nti nze ntumbuzi omwana ono bamutikkira omu ku baana bamutikkira bayita taata yagaana noba nga bamwita n'agaana tekimugjaako nti naye muzadde omukolo tegupuluvinga nti nono muzaddewo ekintu ekipuluvinga okubeera omuzadde endaga butonde DNA. Tata talina namba z'abano baana oli muganda abaganda mugamba omuzadde takola ki mmwe mukyogera wangisebo okitegeera omuganda amugamba nti omuzadde yakola ki era ne mu bayibuli mulimu olunyiriro akana ndwerabidde ate ogisoma ndwerabidde ate gobimbuli ebirimu olina kulwamuwaaka gwosuubira kisajja kunenyeza nti no yendowoozayo kubanga kyondabiramu era sikunenya kikola ki kubanga olowooza wootera nga okindabiramu okitegeera so nze nkugamba kintu kimu kyokka kyokka no matter what happened in between the father and the daughter plus the son omuntu yandibadde abikulinga off yandibadde maama kubanga maama mukakkanya wojja n'ogamba abaana bange mbamisinga abaana bange bulabula abaana bange ndoddo balaba mu maka kubajjukira maama teyava mu maka bujingo yeyava mu maka bujingo tamanyi maka baana bano ebabeera agamanyi dakitagenda naye tosaako eno makya genda wantu anti gali makage mpuliriza tosaako era ku makya genda wantu gyewayonoona mpuliriza tompanda bigambo mukamwa tosaako era makya genda wantu ng'omuntu oyo omuyinako omusango obanga yakugulako omusango okitegeera bwakera ku makya nagamba omuntu ono azze wano ankubye oba nzisi tuli mu state erimu ebyobufuzi by'eddiini agende ku kyaki mpuliriza tuli mu state erimu ebyobufuzi bya ddiini gwololabyeko omusumba akwata mukazi wa munne n'amutwala nga bafunye butakkaanya n'amusasulira ennyumba n'amusasulira biki n'amukolera ne kyaki mpulira anti oli yali abundabunda ndeka njogere oli yali abundabunda kati dda wano nze nziraawo oli yali abundabunda n'agenda mukwano gwe mu bantu bonna abali mu nsi abasumba bonna abali mu nsi lwaki Robert Kayanja lwaki mama Jessica Kayanja mukwano gwe n'omukyala mu bantu bonna abali mu nsi lwaki Robert Kayanja lwaki mama Jessica ebisijja bigendamu because Bible egamba tukoma kwabo Katonda bafuseeko ki amafuta siri mu kukoma ku muntu yenna just njaga kukulaga kifaananyi kinene simanyi oba ekyo nakyo nakikulaminga nga wogambye so zino entalo zetulimu tuli mu ntalo ez'eddiini nga oli abakatuliki nga oli abasiraamu simanyi abeeno n'abeeri okitegeera zentalo z'eddiini y'ekirokole nti entalo z'eddiini y'ekirokole zitwaliramu n'abaana n'abakazi nezitta obuweereza bwa Katonda nti obuweereza bwa Katonda butuuka ekiseera abantu batandika obukubamu ekibituli wakubamu ebituli ekiddako kuba kwevuma era nze ngamba nnyo omukkiriza yonna gy'oli ng'ogamba nti oli mulokole bw'otuukanga ku kituuti ng'omuntu akusumba saavisi eggwako nga tolina kyogamba okitadde mu mutima gw'okiyingizza oli mu kyaki enkyamu Katonda waba takyali mu kyaki akulaga nti tokyali mu kyaki eyo Katonda ng'asenguse mu kyaki agisengukiramu for good tadda mabega asooka okulekera omuntu feva mulimu okumutya feva mulimu okujjukira biki bye yali akoze naba ng'amulesi n'amuleka awo because Katonda alina omutima ogusonyiwa n'ogusaasira Elijah mu Bayibuli yagamba Katonda olina nze nzekka tolinayo muntu mulala nze nzekka asooka okukolera omulimu gwo
Katonda yamugamba nsobola okuyimusa omuntu yenna. Ekyo abantu beerabira nnyo abalokole naddala bapasita babulira enjiri nti Katonda asobola okuyimusa omuweereza yenna n'amufuula omuntu w'amaanyi mu buweereza bw'ekigambo. Kubanga pasita Bugingo yali akuba masimu ku radio. Pasita Bugingo yali pasita muto mu kyaki. Naye Katonda n'amugjayo n'amuwa obuweereza, n'amuwa okutya, n'amuwa n'ekigambo. Ne mu prosesi y'ekigambo kinzijukizaamu Yesu yasiiba ennaku Sitaani agezaako omugamba buli mwana wa Katonda buuka ekinyonyi kimukikwate fuula ejjinja eryo. Kati Sitaani we yanyweza ddala. But tusaba Katonda kyonna kikutte obudde kibute. Okujja nga totegeera mu byenjogedde. Okujja nga totegeera mu byenjogedde. Era okujja nga totegeera nga byenjogedde. Example zenkuwadde okujja nga kubanga toli mulokole tosobola zitegeera zenjogedde. Lwaki munenya nnyo omuntu eyayamba obuyambi? Era okujja nga totegeera byenjogedde kubanga toli mulokole. Nze ndi mukkiriza. Omukkiriza yakkiriza eddiini zonna. Nze ndi mukkiriza siri mulokole. Manyika kati ni ku Busiraamu 2% oba 1%, obulokole manyiko 50%, obukatuliki manyiko 10%. Abaana bano okunyega kikyamu? Kikyamu. Okusinziira taata byagamba mama. Kikyamu. Bayibuli egamba otyanga kitawo n'ennyoko ennaku z'oku nsi zibenga nnyingi. Era mu abaganda ne mugamba omuzadde tasobya. Omuzadde wakwogerera ate tomulabanga mu kamwa. Ng'oyagala otegere nti Katonda w'amaanyi mu bulamu bw'ensi. Kwata ku Ruhani eyo ogitwale mu ssabo. Gwe omukatuli ogw'omusiraamu bw'ojja okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala tebamugattika. Ky'oŋŋamba okujja mu mawulire, okujja ku katuuti, okwogera ebya family ye solution gyabadde asigaza. Mu byonna byenjogedde sinagala continue. Pastor Bugingo byonna byadde akola bibadde birungi. Lwakubanga byenjogedde olina kuba nga oli mulokole bitegeera. Kati omulokole yina gyali eyo alaba videos eno yasobola okutegeera statement zenjogedde naye gwe oli musiraamu tosobola kutegeera videos zenjogedde bigambo byenjogedde kuba ebigambo bibadde njogedde bibaddemu okukondeminga n'enkuwa nti ne Katonda waatandise okuva mu muntu amuvaamu mpola mpola. Ebyo nabyo ebikulaga nti nno kibadde hidden nga saagala kijjayo openly kigundawo. Oba misinga abaana olw'okuba omukyalo ono tannazaala. Yazaala. Toyina njawulo na kitone. Kyenjogedde ya kifu. Toyina njawulo na kitone. Kyenjogedde kifu. Toyina njawulo na kitone. Lwakubanga ekikunsaasizzaako oli musajja toli mukazi. Nti omukazi abakwogera statement eyo mbadde nja mwewuunya naye kati gwe oli musajja. Nti okuzaala mu butonde bw'ensi si kwa force. Thank you. Kati wadde obuuza kyaki? Ate asobola okubeera ogimanyi. Time yona engeri gye tannatuuka. Ng'amisinga okubeerako n'abaana. Ku ttego awo batuule banyumyemu. Watandika okubbirira enjaga. Sirina kyenkoza kitamiiza. Era nsaba Mungu. Walindabanga waddamu okuba ebbakuli. Walindabanga Mungu ntandise okwesa ebiragala. Waddamu okuba ebbakuli. Mu ebbanga limaze nga seegatta. Okuva luli walwala. Bwe nalwala sijjukira mbwe nalwalako ebbakuli. Okakasa. Sijjukira. Tuveeyo eyo. Maama Susan Makula musaga eno tumuggyemu. Mpuliriza bamukwana ng'omukazi omulala. Yes oba nedda? Yeyeekwana. Yaliwo nga omukyalo n'amulaba. Yeyeekwana. Ng'omuntu yenna yagaliza osobola okugamba yeyeekwana.
ngoli musajja mufumbo waliwo omukazi asookera mu kyoggana Pastor Bujingo ng'amukwanye mudunyamu ani sibamanyi naye kisoboka nyinza obutamenya mannya g'abantu kuba mu topic eno tebabaddeemu naye nga kisoboka olaba naawe kafulu waliwo abakugaana sina sente sina sente sina linnya nga Pastor Bujingo byalina bonna abajja boole abamusiba sente kanti kufuniza kale akaana akaali ka sente akaluwa kali ka print London akaluwa kono akeeri waggulu emakindi kali kagala linnya kasita okyogedde gandi sina linnya lyenkana la Pastor Bujingo sina sente zenkana za Pastor Bujingo ne Bujingo mu nsi muno omusajja ng'alina ssente ng'alina erinnya ng'alina ekitiibwa ku bakazi 100 osanga 1% so omugaana kasita ebeerawo eyeemu naye 1% eyo weetuuka ku kisenge somukkiriza ng'ali ku kizibu ayina ebizibu ayagala sente ayagala ki tagendeyo because of love agendeyo lwakuba ayagala maama amwebakaka amuwe sente maama Susan Makula si yeekwana bamukwana bukwanyi ng'omukazi omulala tumugye mu pikicha tumuteeke wali tuwa solution ensonga eno tugiveeko solution eriemu yokka Mama Bujingo Teddy yalina ogikkakkanya Mama Bujingo Teddy yalina okufuuka omusiru Mama Bujingo Teddy yalina okubeera maama kubanga maama alira omusajja gwazadde alira abaana bazadde mu musajja maama takuwa kulira abantu bano ababiri omusajja n'abaana maama atuuka ekiseera n'akoowa natandika okukolererako abaana aluzinga omusajja ono era ekikufuula maama kukuba nti olina obusobozi obulera abantu bano ababiri omusajja yaviirako ensonga okuluzinga okubeera nga lavo agiwa abaana kankuddemu endi era sitiru maama mulimu gwa maama okuteekawo ekintu kye bayita connection egamba nyinza okuba nga nfunye okusobagana ne taata wammwe naye si kirungi ng'okudda mu TV okwogera byonna byoyogera mpuliriza teyazisayininga because eddiini ye temukkiriza kukolaki kuzisayininga story ogigoberera oba togigoberera interviews wagiraba twaziraba interview yajogera ku channel ya Ibula K yagamba eddiini yange nzikiririzaamu tenzikiriza kukola ki onkutukireko olwokuba nkugooye kati kikyoyagala nkubulya kyeyayogera ate okiwakane eddiini temukkiriza kugaba divorce jakkiririzaamu kyova nkugambye nti mu Bible mulimu Jacob yali ayagala ekyo n'obulamu bwe bwonna Yakobo oyo ne bamusiba enkolobe y'omukazi gw'ataayagala naddayo n'akolerawo omukazi gwe yali ayagala mu mutima Katonda ng'alina entegeka ye endala era omukazi teyawangala naye bw'onoobeera mulokolo ojja bitegeera tosaba bitegeera naye kakyobumanya nze kyensaba kyokka kiri kimu kyokka nti eri batoobanga abo abaana ba Pastor Bujingo olutalo lwa mama ne taata terubakwatako wawulidde statement y'omwana gye yayogedde okumanya ekituufu ekyatta olutalo lw'abaana olutalo lw'abaana ne taata lubi olutalo lw'abaana ne mama lubi byonna ebyasoba in between mama ne taata byabwe mu omulimu gwammwe kubeera abaana naye omukera kumakina muganda okubeera abaana ne mwagala ate mufuuka abantu abakulu okusinga abantu aba baleeta mu nsi mugenda kuwemuka ate gye mukoma okuwemuka ne Katonda bajja kumubabonereza kubanga Bayibuli egamba otyanga kitaawo ne nnyoko ennaku zo z'oku nsi zo zibeere nga nnyingi ennaku z'oku nsi zo zirimu ebintu bingi kikitegeeza
zirimu obugagga, zirimu okuwangaala, zirimu okufuna abantu abakwagala, zirimu ebintu bingi. Kati otegendereza ennaku z'oku nsi ezo zigera kubeeramu ebikolimo bingi. Taata ojja kumukabira ku kitundaga missinga abaana bange. Gwe n'ovaayo n'ogamba atumi n'okubaganya ebigambo byakolazi. Kiba kitegeeza okendeeza ennaku zo z'oku nsi. Nze nsaba kintu kimu kyokka kyokka maama Teddy Bugingo. Musaba afuuka omusiru agezeko okutereeza ebintu ng'akyali mulamu. Waliwo ensonga ki Katonda awadde maama Teddy obulamu nti tekiri tuleetu kutereeza ekyo ekyasobya. Wadde omusajja alina ebizibu bye yamuyisaamu bye yamukola naye mulimu gwa maama okubalira bombiriri. Mu mulimu gwa maama okwefuula omusiru mu maaso g'abo ababiri, maaso g'abaana ne maaso g'omusajja. Atekewo ekintu kiyitibwa connection in between abaana ne taata waabwe. Yes, baasobagana, love netuuka neggwawo, omusajja n'amuyisaamu amaaso n'ava ewaka n'asomba engoye, byonna bye yayogera mu interview bituufu byonna. Okitegeera, tewali kikyamu kye yayogera, naye ekintu kiri kimu nti maama muweereza wa Katonda. Tewali Bayibuli weyogerera ku mukazi okuyimira ku magulu ge okuvuma taata w'omwana we. Tewali Bayibuli weyogerera nti omwana okuyimira ku magulu g'ababiri okuvuma maama we. Era tewali Bayibuli weyogerera nti omusajja alikeera ku makya n'alingirira omukazi n'abaana bazadde. Era tewali Bayibuli weyogerera nti omusajja alikeera ku makya n'asulawo obufumbo bwe n'agenda mu bufumbo obulala. But the same people Katonda be yakozesa mu Bayibuli n'abafuula abantu ab'enjawulo balina amazambi gaabwe ge baakola. Jacobo yali mubbi ku lubereberye, yabba omukisa gwa Esau muganda we ng'ayambibwako maama we. Taata ayagala Esau, maama ayagala Jacobo. Taata ali mu kisenge ne maama bali mu kwekejja, beeseza empiki. Taata avaamu ekigambo kigambo, naye ngenda ku blessing omwana wange Esau. Omwana wange oyo gwe ngenda muwa emikisa, ngenda mu mwana oyo ngenda musabira. Maama kimuluma nga kana Jacobo gwe nazaala alinga atali mwana. Ajjaga nti Jacobo, olaba kantume Esau aveewo oyambale eddiba, taata wanaalikwata ngeri gyali omuzibe ajja kusabira. The same Jacobo n'agenda taata we n'amusabira n'atwala omukisa gwa Esau. Jacobo n'aveeyo n'amiga Katonda ekigwo, n'amukola mugamba musajja gwe sijja kkuta paka ng'ombuleesinze. Waliwo ebiseera ebisinga obungi olina okukeeramu ekyokukwata Katonda squeeze. Omugamba musajja gwe nkweyambuludde, njagala ontaase okyuse olugero lwange. N'aveeyo n'agwa mu mukwano. Ebyo nankulaga Katonda abantu bye yakozesa mu Bayibuli balina amazambi gaabwe ag'enjawulo, but Katonda abakola ki? N'aba blessing. Tukize tugaane. Pati ze ssatu zaakola ensobi. Taata Bugingo yakola ensobi, maama Teddy yakola ensobi, n'abaana baakola ensobi. Ne bakyalina obulamu okutereeza ensobi ezo. Akola ensobi, omuntu atakola nsobi ye mufu. Kijja kuba kya nnaku nnyo ng'omu ku bo avudde mu nsi muno nga tebatereezezza nsobi zaabwe ng'abazadde. Tekiri too late okutuuza abaana ba Pastor Bugingo obategeeza nti oli taata wammwe. Even if akola ki, even if ayogedde ki, taata wammwe. Wadde nganze maama mbakuzizza mu buvubi, mundabye ampisiza bubi, naye taata mbadde nsaba kati biri bino bitwalimu bikome, tutandike new chapter, tugendeyo tumulabe. Sunday mugende ku church, otulina mu maaso wali abaana bagenda baweeyo kimu eky'ekkumi, bamubuuzeeko service weggwa, omulume mugamba munnaye baba n'abaana bo bazze kubuuzaako, tulabe entegera ya Pastor Bugingo eriruddawa. Kanga omukazi olina okusirwala, waliwo ebiseera bwolina okusirwalamuko. Omukazi waliwo ebiseera bwolina okwesonyiwa. Omukazi waliwo ekiseera wolina okukeera ku makya okulwanirira dignity yo ey'okubeera maama. Nakunyonyodde maama olina okubeera ng'osonyiwa, olina okubeera ng'oli musirusiru. Maama olina okwetikka obuvunaanyizibwa bwo obuli wakati w'omusajja gw'ozaddemu n'abaana. Simanyi byenjogedde oba bifunye? Abantu babifunye. Gwe tobifunye? Bategedde olidayi adiwa Pastor Bugingo. No. Era Pastor Bugingo anaagwa ku vidiyo eno ajja kunnyigira. Tewali we muwolereza.
ne mama Teddy wanagwa ku gundi eno video eno ajja kunnyingira tugende wa munywanyi ani